Welcome to Tamais International Schools. Tamais Junior School in Uganda has opened another branch in Rwanda called Tamais International Academy, a day and boarding secondary school located in Musanze, offering a Cambridge International program. Located in a beautiful, cool environment founded on Islamic values, though it warmly welcomes all religions across the globe. Tamais International Academy aims at producing practical skilled learners with academic knowledge, morally understanding, and socially skilled who are ready to compete internationally. Join us at Tamais International Academy. We make your child's dream a reality. Alhamdulillah, thumma salatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Twebaza Allah tusinkanyiza wano era ne twebaza Allah tulisiza ne tugamba nti Allahumma at'im man at'amana wasqi man saqana. Eyo edduwa gye tusoma nga tumaze okulya. Tuddemu Allahumma at'im. Eddoboozi terimala ku bantu abava okulya emmere. Tuddemu Allahumma at'im man ta'amana wasqi man saqana. Eyo edduwa buli womala ng'okulya basoma. Ayi Allah wange liisa oyo atuliisizza era onywese oyo atunywesezza. Abatugabudde yeddwa gye tubasabidde. Oyinza okuba ng'osoma yeddwa nga gwe omu ku batugabudde, kubanga bwe tuba tuteekateeka ddalasa mubaamu abaleetayo, mubaamu abasomesa abalala nga tagenda kujja kukwata mu muzindaalo. Kiki twagala mukyere gwe tunaliisa abantu mu ddalasa mbawaddeyo emitwalo 10. Nawe oba otuliisizza era nawe tukusomedde edduwa. Twagala mukyere, twagala nankani, mbadde emitwalo gyange 2. Era neebaza buli abadde mabega w'ekintu kino okuyimirirawo. Gwe okulaba omusajja yakutta omuzindalo ng'atudde awo ng'ayogera wano eyibanda, tokita kyakusaaga. Ebibadde mabega awo biba bingi, pepa waaka abamungi waleeti. Gwe tulowooza nti ajja kuzinaatulaawo bw'ati awo. Zino tenti bazibayo ku malusu. Barakallahu fikum. Oyinza okugenda mu tenti banooga nti mannange nankani kati wallahi barakallahu fikum, wallahi barakallahu fikum, nti muzizo omutwale. Egyo emizindaalo gya barakallahu fikum. Ekyo nno kitegeeza ki? Emirimu gya ddawa gyetaaga ssente, si gya kusaaga. Ate abakozi ba ddawa babeera abantu ba miteeko 2. Abakwata omuzindaalo n'abateekamu ensimbi nabo bakozi ba ddawa. Era kakasa nti olina woogwa omuzindaalo bwe gugaana kambere mbateekamu ki? Essente. Era buli yataddemu kati ffe abatudde wano bino byenjogera naye afunako empeera. Waliwo abataddemu ssente nga ye talikwata na muzindaalo ng'afuna empeera ez'enkana ffe abakutte emizindaalo. Tokkirizanga omuzindaalo okugaana ne waleti naye gaane, funga nako kamu. Omuzindaalo bwe gugaana ng'olabikira mu waleti. Waleti bwegaana genda mu training oyiga omuzindaalo. Lwakuba omuzindaalo si mwangu era ng'obeewaza, kubanga olina okusooka okugenda mu ffumbiro ofumbe ebigambo bino bijje ojje wano okubijjula nga biyidde. Bw'onojjula ebibisi onoowulira. Mubalabyeko abajjudde ebibisi ku mizindaalo. Ate kati social media ereese obuzibu. Wojjulira ebibisi tosula. Otukwambalirawo wennyini. Kati omuzindaalo gwo si mwangu. Olina okusooka okugenda gye bafumbira oyiga bifumba bijje. Mwenna batudde wano mukimanyi nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam Allah yamuwa omukyalo omugagga. Sibe guli? Gwetaani? Khadija.
omukyalo oyo gwe yamuwa omugagga kaali kabonero akalaga essente ze ziyambe omwami ono mu ddaawa. Era bwe yali anaatera omufuula nnabbi n'asooka n'amumusinkanya omukyala omugagga. Bw'amala osisinkana omukyala omugagga n'amukwasa Qur'an agitusomese aleme kujula, aleme kunoonya kasente nga tekalabika. Era sente za Adija zayamba nnyo Nabbi sallallahu alaihi wasallama mu ddaawa eno. Muno muyinza okuba mulimu ba Adija muno, oyinza okuba yeggwe. Zamuyamba nnyo. Tinjagala sente bwezi tingenda kunywa bwegi tija busiramu kwata. Ye teyali nga bano nti sente za kikazi. Kubanga ate olwaliwo omufuna ng'azirina agamba ekigambo eki za kiki? Za kikazi. Era wakuwa gumu ebiri ogwokusatu nga tandika kwogera wa imaamu. Sente zange nzimuwa, sente zange azirya, sente. Mu byafaayo ebyo bye tuyiga mu byafaayo bya Nabbi sallallahu alaihi wasallama, Allah yamuwa omukyalo omugagga asobole okuba nga ssente ezo zimuyambako mu ddaawa. Ng'asula nazo mu nnyumba emitwetwe, si zagenda tekonkono eno n'eri n'eri. Ebyafaayo bya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mwe tugenda okujja omusomo gwaffe olwaleero. Tujjemu katonotono tugatte tukenenule tukateeke mu bulamu bwaffe. Tugende. Kategerekese bulungi? Naam. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama okuva nga muto mpaka emyaka 25 yawangalira mu bulamu obuzibuzibu obw'ekinaku. Obulamu obw'ekinaku, talina mwasirizi, talina ayamba, talina maama, talina taata, talina mutowe, talina mukulu we. Gali bwogu kubanga bazaala omwana omu. Bakadde bazaala omwana kiki? Ffe tukabya kajanja. Ng'olina ne brother wo gy'oyinza okulaga n'akuwayo 2, n'akuwa 5. Ye nga talina, ye byonna, ye taata, ye maama, ye mukulu we, ye mutowe. Zonna tayito azina bwogu. Bom. Akakanzu ng'alinako ekamu keeko. Bw'amala okweza emyaka 25, Allah n'amusinkanya omukyala naggagga. Era lwe yasooka okwambala ku lugoye olupya musajja wattu. Ku myaka 20 emeka n'alyoka ayambala ku ngatto etegeerekeka. Kyakuyiga ki ekiri awo? Obulamu oluusi buyinza osooka okaluba naye totya, Allah ajja kuggulawo. Obulamu buyinza okusooka okaluba mu byenfuna, mu byempangaala, okufuna ak'okulya lutalo, okufuna bufiizi bw'abaana lutalo, totya, togwamu ssuubi, ajja kuggulawo. Myaka 20 emeka? 25 nga tamanyi kye bayita lugoye lupya. Amala kukweza myaka 25 n'asinkana mukyala we gwe yawoowa asookera ddala mu bulamu bwe. Oyagala nti Adija oba oluganda nti balutegeera. Waliwo abategeera Luganda mumwanike omukono. Balutegeera bonna. Tuli ffenna? Era Allah tabaraka wa taala tugamba mu surati Duha, wadduha wallayli idha saja ma wadda'aka rabbuka wama qala walal akhiratu khayrun laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Esula efunza obulamu bwo bwonna obwange n'obubwo n'obwoli n'abataze. Okutandika ddala ku aya egamba ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wadde embeera ekalubye Allah takuleseewo. Wadde obwavu bungi Allah takuleseewo bulesi nti takwagala. Akumanyi
era yagikutaddemu. Ma waddaaka rabbuka, takulekeredde. Obwana bwange tebusoma, sina fiizi, obwana bwange tannakulekawo. Era akimanyi nti abaana bo tebasoma, era akwagala. Ma waddaaka rabbuka, takulese. Ate natugamba nti wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Mu maaso agenda kuwa ebirungi ojja siima. Mu maaso agenda kuwa ebiki? Ebirungi ate ojja sanyuka. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasooka mu myaka egyasookanga embeera nzibu, tiyagwa mu bintu, tafuusa omunene, takuŋŋaanyiza kati nga yakulembera umma. Kyekyaga nti mu maaso nja kuwa ebirungi ojja siima. Time yatuuka nga alina bajenozi bonna bafukamira mu maaso ge. Bajeno Hamza, Umaru, Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu, bonna basaabalwanyi nga Abawarabu bonna abasajja abaziitowa bafukamira maaso ge sallallahu alaihi wasallam. Gwe tugambye yakula talina mukulu we, munaku, mwavu, mulekwa, buli kitendo kyonna ekyobunaku nga kiriko oyo. Bwe byagenda okukyuka nga ate yali ku top. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, alla maaso ajja kuwa ebirungi ojja kusiima. Ego bitegereka. Tutera okusiga ekifaananyi ky'amasimu gano. Amasimu gano tugalabidde ebbanga abamu. Si bwe guli? Waliwo essimu gye bayitanga 3310 Nokia. Mabega nga buli omu gye yeegomba okugula, era nga ffenna nga tugana bwe ngula eyo eduniya mangi emaze. Kati ne bagikulesha ne bagikuwera ku bweru tusobola kugikwata. Amakulu oluusi tugenda twegomba ebintu, Allah n'atwala ebisinga ebyo ne tetusiima era. Nokia 3310 ne bagikuwera bwereere, agikwadde oyinza omuvuma. Naye ng'ate yali kaakase, nze okusooka okugiraba n'amaaso gange, omugenzi Haji Hussein Kyanjo yali agikwata, yali honorable MP, Allah amusaasire. Twali ku mukolo nga yeyeka agirinawo bwogu bwomu. Ne ngamba Allah wange kendifuna ssente gye ngenda okugula. Kati gye nkwata wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, ajja kuwa ebirala mu maaso ebingi. Ne bw'ogindeetera sigikwatako. Yenga kati kampani ki ekyasoola ogikola ekyo? Kati bazibaatuleetera zirabye tekuli kuwadde pesa. Mapesa gajjawo ate ne gavaawo. Bw'onyiga ne gajjawo ne gateekawo ennamba n'okwatamu bw'omala ne gavaawo. Kati yenze yeggwe y'oli mu maaso Allah agenda kuwa ebirungi ojja siima. Ki kye weetaaga? Sabr, bugumiikiriza. Bijja mu maaso awo. Ekireetawo obuzibu kugaana kugumiikiriza. Oyo mu bacwezi kasitoga n'ogumiikiriza omalira mu baki? Kati nga nyaga nange ebyange ebisisya bikubwadde anti ogenze mu abo kati kabakuwe by'oyagala ate nabo tebabirina. Bacwezi bitonde nga ggwe nabyo binafu bisaba ataane Allah nabyo ate nawe weegasse ku banafu banno. Olidde surati Duha etufundiza obulamu bwaffe bwonna. Walal akhiratu khayrun minal ula. Byenja okuwa eri mu maaso bye birungi okusinga kati byolina kati bitono ku byengenda okuwa mu maaso. Fi dunya wal akhira, mu duniya muno byagenda okuwa mu maaso bye bisinga kati byolina, ne ku akhira wali ejana esinga kati bye tulina. Walal akhiratu khayrun laka minal ula. Essula etufundiza obulamu bwonna netuzaamu essuubi, kubanga kibi okuggwamu essuubi. Kibi nnyo okuggwamu essuubi. Buli okuggwamu essuubi n'ekirungi olaba kibi, n'ebyomugaso olaba tebijja kukugasa. Naddala abakyalo obumugumiikiza bugenda ne butoniwa. Oluusi Allah omwami gwe yakuwa enfuna ntonotono, atulaba mikwano gy'ejjo bafuna. Omubuuza ssente eziriwa nti zibuze, banno nga baziraba.
era ezo ziguze ezibulayo nga gundi kati baguli baguze ne ploti bali balala eri family endala Allah akisetingira byayo naffe yaffe endala naffe yaffe omwami ono buli wabanga akuyina eka ng'oli mutegeevu ku mateeka ga Allah ate omuyambako kinene era omukwatirira kinene biidhinihi tabaraka wataala naye obanga nawe ate amateeka gavuddeko ye kennyini bimunyiga ebi kasente tekafunika nawe omufuukidde ettaabu omukyala alimu ku Allah ku mutima ayanguliza omwami obulamu biidhinihi tabaraka wataala batunyumiza mu batusooka abalongoofu edda omu omusajja eyali omubazzi naye nga Allah yamuwa omukyala ewaka ategeera Allah ng'enfuna si nnungi kiri awo ng'era ffenna bwe tuli wano kubanga abafunyi abalungi tebatera kujja mu bifo nga bino madalasa abafunyi nga weeziri kati bali ku nnyanja ku beach kulya byennyanja ku obufo obusanyukirwamu niyo omwami ono yali musajja mubazzi nga Allah yamuwa art amanyi kye bayita okubajja era buli mwaka mu nsi yaabwe bagabanga award omubazzi asinze okubajja omwaka guno nga bamuwa ekirabo ye yakiwangulanga mwaka ku mwaka kubanga yali mubazzi mulungi naye lumu baagera ne bazza emisango ku kyalo baali baami nga bawerako naye yalimu kabaka n'abasaalira omusango bagenda kuttibwa bonna mwalabye mu Ssaabasajja kabaka mukamwa mugenda kuttibwa adde ewaka ng'atidde mutima teguliimu ebirowoozo ng'omuntu agenda okuttibwa omukyala amubuuza kiki nga toli okke ninamu obuzibuzibu kiki nga toli okke ninamu obuzibuzibu nalimu okwebaka bwe yalaba kisusse omukyala namugamba nti sikirabangako okutuuka ssaawa zino nga tonneebaka kiki ekikutawanya obwongo namugamba nti bafulumiza lisiti mu lubiri abagenda okuttibwa enkya erinnya lyange kweriri sinza kukumba kutulo ng'enkya ngenda kufa namugamba yafulumiza lisiti nti kabaka yamugamba ekigambo kimu omwami neebaka otulo yamugamba nti lisiti y'abantu bagenda okufa enkya Allah yagiyina si kabaka yeyekka Allah manya banaafa enkya n'abatagenda kufa ebyo tebikutiisatiisa kati ne beebaka leeti kubanga baali basuze batawaana beebaka leeti ne balwawo okuzuukuka baba kyebasi nga bawulira abantu bakuba oluggi ebweru bakuba oluggi babuyita abakuba bazuukaga nti ekiri nti basajja ba kabaka bakukiimye basirikale be towulira amaloboozi gulawo okulingiza mu ddirisa nga beetolodde ennyumba yonna ebiso amafumu namugamba mukyala onsabirangako naye ngenze bwe yaggulawo oluggi ne bamugamba nti olukiiko lwatudde mu lubiri ekiro tye engeri nti gwe okyasinze okubajja mu nsi yaffe eno n'okuwangula ebirabo by'okubajja tye gwe ogenda okubajja kofini ya kabaka kubanga pressure yamusa ekiro gwe ogenda okubajja kofini ya Ssaabasajja pressure yamukubye ekiro n'akala abalangira n'abambejja ne banoonya omubazi omulungi anaabajja kofini gwe okyasinza okubajja kuno n'addayo mu nnyumba omukyala amubuuza ate nga tugenze mpe ennyondo yange mpe ennyondo yange gye nkozesa gye nkubisa emisumaali nga mbajja ate gwe bagenda okutta ennyondo girazaawa ngenda kubajja kofini ya Ssaabasajja ate kijja kitya namuyitira namugamba saakugambye ffe tuba n'ebyaffe birala ne Allah alina ebibye ebigambo birabye Allah yamusaasira ewaka waliyo omukyalo omutegeevu ategeera Allah yamugamba akagambo ako Allah tabaraka wa taala yamanyi lisiti y'abatuufu so si oyo bonna bali ku lisiti baafuna abalina okuttibwa enkera bonna tebaafa eyali afulumiza lisiti yakola ki era ye yabajja kofini mu biseera ebyo amateeka g'eddiini zaabwe ge tegannakugaana kati nga leero naye yagibajja
kubanga yalina art bamugamba nti yogera omuti gw'oyagala okubajjamu byonna tugenda bikuleetera otukolere keesi lubalala. Ekyokuyiga ekiri omwo basajja bannange, eka buli webanga nayo ku mukyala alimu Allah mutima ofuna emirembe mingi. Kyokolabera nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallam fakad thabata anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala tunkahu almar'u li arba'in lijamaliha walimaliha walihasabiha walidiniha fadhfaru bidhati din taribat yadak. Muteeka eriyo mu hadithi eyo nabbi sallallahu alaihi wasallam yali atulaga ensobi abamizi bagwamu, then natulaga ekituufu. Ensobi abamizi bagwamu bwe baba bagenda okuwasa abaami mu nsobi ekyasinza okugwibwamu jamal, beauty. Eyo nsobi nnene. Yali tatulaga nsonga ze tutunulira nga tuwasa, yali atwewaza bwewaza. Abakyasinza okukola ensobi nga bawasa ne zibabonyabonya ne bakaba amaziga, abatunulira beauty, face, figure, color. Ebyo tebirina makulu era si bye bikola obufumbo. Mu nsi yonna nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba abaami abakyasinza okukola ensobi nga bawasa bajamal, beauty. Eyo nsobi nene. Abaddako mukole percentage eddako almal, ebyenfuna. Eyo nayo nsobi nene. Ensobi endala eddako gye bagwamu alhasab, family nene mu ggwanga. Taata w'omuwala gwe njagala okuwasa jeno, taata we RDC abagagga ngenda gwa mu bintu. Eyo mistake nene. Kati naleeta mu nnamba nnya nti waliyo abatonotono abatunulira eddiini. Kati bwe yali amaliriza hadisi n'agamba nti byonna biteeke mu dustbin mu kasasiro otunulire ekintu eki ddiini. Beauty giveeko. Beauty nga tewali ddiini kwe kubonaabona ssebo. Nga mukyala mubalagavu nga temulimu Allah ku mutima wejjuusa. Anti nibwagenda bugenzi wali ku kakliniki ku pharmacy okugula mpekezo okabudagala weeraliikirire. Awo okayinza okulyawo emisanga awo mukakubaawo. Oliti owe ssente ng'akusinza ssente nga tali mu Allah, anti ye musajja ewaka gufuuka mukazi yawe ebiragiro. Katulo wawasa nnyo ssebo. Yaleeta orders. Kati ongendako Dubai kume waka ng'alina omwami gw'alina nti ate oyo ono business partner yambalira business. Bwena sula mu hoteli bameka babiri for 2 weeks gwe kume ewaka ate ne muka jojjo vuga nto givuga. Kati omusajja kumwena yaluwaawo. Emali beauty emali bisimuli makulu okujjako nga bikulembeddwa iman, bikulembeddwa taqwa. Ate ng'oyagala okulaba embaga weegwa n'ebidaala efamire. Taata we wabbeeyi mu ggwanga, taata we munene nnyo, efamire emanyikiddwa. Anti bali eri famire yewe ebiragiro makaago. Kubanga famire erimu eddiini bakukubira ne bagamba nti Sekasakibu Amina oyo ku weekend ejja tunayo omukolo twetusaba omutuweereze. Famire erimu eddiini. Zino ez'ebbeeyi Amina ku Sande tukwetaaga. Ogenda otuuka Amina taliiwo. Kumukubira kasimu daddi yampise. Tinga saategeezeddwako gwe gwani gwe tutegeeza sebo. Gwe gwani gwe tutegeeza era kuyisaamu daddi wange maaso. Kati olwokyali musajja. Naye efamire gye wawasaamu erimu eddiini, erimu Allah, gwe gwe bakubira nti Amina oyo twali tumusaba kubanga sista we agenda kufumbirwa ku weekend eno ejja, twali tusaba omutuweerezeeko. Gwoddayo n'oteekayo emitwalo 5. Ate zino zaaki bakwetaaga eka, taata yankubidde akwetaaga. Nja kujja nange mbeegatteko. Naye wali ng'ani asaba ggwe n'ezo empale. Era tuyisaamu buyisa maaso. Mbu tukubire gwe nga tukusaba. Tukwagaza ati. Oli muwala waffe gwe tukubira ntumugamba ojja tutuuka lunaku bweru tojja mu n'ennaku nnya wano. Odda taliiwo. Kyava tugamba nti fadhfaru bidhati ddin.
biri byonna tubitunuulira byonna. Omukyala alimu eddiini emufuula okuba nti ali beautiful ne waba tali. Omukyala alimu eddiini emufuula okuba nti ne mu nnyumba yemwe mulimu ku kasente wadde tewali. Anti oba ogenda okukugira bwoti obwavu ng'akujuguza nti tofaayo Allah gy'atuwa. Gumiikiriza. So si kukandakanda banno nga baziraba. Lwaki toziraba? Ye akwejjuukiriza nti teweeraliikirira Allah waffe atulaba ajja tuggulirawo. Atali mu ddiini ye nno weewuunya omukyala atali mu ddiini oba ozirina azikwerabiza. Yakuvumya nakola bw'ati. Waliwo hadithi endala ennyonnyola eyo nabbi n'atugamba nti la tatazawwaju nnisaa lijamalihinna, timuwanga abakyala olwa byute yaabwe kubanga byute etta adaabu, nafuukamu n'adaabu. Omukyala bw'abeera mubalagavu empisa zifa. Ebiseera ebisinga omukyala omubalagavu wa first class abo empisa tezibaawo, balamumanyira. Omumanyira bw'ayita mu kibuga buli wonna watuuka baagala kumuwasa. Kale ate omumanyira kubi oba tungira ndeka bantwala abalala. Kati oluba oyina tamanyi kubuuza bagenyi, tamanyi kwaniza bagenyi, sezaala wazze yenna ye tamanyi nakumanya nti ono sezaala balina omufa. Ebiseera ebisinga beauty etera okutta empisa, etta obugumiikiriza. Oyajjira ng'olina akapiki, kati n'akapiki kaavaawo tumadda ku bigere ate kati ab'emmotoka baagala mumutwalako atadde ku ggwe. Obugumiikiriza sente zaakuggwako, ab'emmotoka bw'entambula bayimirira kuntwalako, nzire ku ggwe n'akapiki tokakyaliwo twakalya ng'asika mu maaso. Owulidde ebigambo ebyo? Ebigambo bitegeekese? Eyo hadithi erimu ezo ensonga ennya. Nabbi sallallahu alayhi wasallama yali atusigira ekifaananyi ekibaawo mu nsobi ennene ezitagambika, naye ate n'atulaga nti bw'oba nga olina omukyala alimu eddiini ewaka ebintu bingi bijja, n'oluusi ebitabaddeewo olw'obugumiikiriza n'okujjukiza kino nekiri n'ebifaanagana ng'ebyo. Tugenda mu basahaba radiyallahu anhu, balina omwana mutabani mulwadde waka nga bwe tubeera. Omwami agenda n'akola nadda omwana ali atya nti wali awo omwana mulwadde nti ajja kuba bulungi. Kaakati omukyalo ono yagenda n'akola ekyewuunyisa, omwana yafa ng'omwami ali ku mulimu. Sahabiya mu biseera ebyo baabeererawo nga ne nabbi waali sallallahu alaihi wasallam. Omwami yakomawo ku olwo late ng'abaana beebase bonna. N'abuuza munne nti omwana obulwadde kati omwana yatereddezi yakyalina kimuluma, yawummudde bulungi nnyo. Ye omwami yategeeramu nti kati yawonye, kumbe ategeeza kukola ki? Kufa. Ng'ayaniriza munne mukulisayo ku mulimu. Ng'era omukyala ategeera mwadde ekyokulya kunaaba, bagenzi bawumuddeko, bakoze n'obuvunaanyizibwa obulala balina okukola, bakenkeera. Kambuuza nti gira nankani basime n'essanda tumye essanda, ti ate essanda zaaki? Titako omwana yawummudde. Omwana yawummudde. Nadde sagala kutawanya ng'okooye yagadde osooka owummulemu. Ebigambo biwulira? Omwana yakoze eki? Nagge nti omwana yawummudde talina kimuluma kubanga bw'omala okufa toddayo gamba ate simanyi omutwe gunnuma nga gukulumako biki. Omuntu bw'aba yalwala kansa bw'amala okufa nti ate kansa amuluma era akola ki? Bikomaawo siga nti ate kati kansa bambi alyeyo muntaana, kansa amutawaanyiza eyo. Muzeeyi wange Kyeyine yafa kansa nakati amuluma. Olukutuka toddayo kufuna bulumi bw'ebyo. Omwami n'atunulira omukyala n'agamba nti Allah nga yampa ono, nti nalabye ng'oli mukoowu, ate mu bukoowu obwo nkubikire, ate kiro era tulina kyogenda kukola, ate tugenda zika kiro, kwe kubika mayiti yange wali naawe nenkuleka owummule. Ne tukola n'obuvunaanyizibwa obulala.
bw'ekifumbo naye ovanga ku mukyala okubanga alina amaanyi agasobola okuyingira ekisawe n'asamba omupiira ng'omwana we yamaze omugolola ali wali ekiyinza okuleetera ekyo okubaawo imaani kyekyokka ebisigale tekisoboka kabe nga bamutendeka obwamagye tekisoboka imaani yesobola okuleeta biidhinihi tabaaraka wa taala okukola ekyo kubanga eyo geemu ogizannya yetolera ku bwongo kuno ate obwongo bwafudde dda geemu esibuka wa ku brain eteekeddwa okuba nga gyeri nnyo 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 ng'eri active nnyo kulanya eyo ekitali ekyo tebisobola kutambula abakyala obalabe bajamaani kyabudda tugende nti faru bidhaati ddiini siraliteeke kuwa ddiini awulidde bw'aba nga asangiddwa nga alina beauty n'eddiini ng'asangiddwa alina emaali n'eddiini famire gyavaamu yalinnya mu ggwanga n'eddiini aba ofunye omuntu omutuufu naye ebiseera ebisinga tebitera kukwatagana bino biba bwe bijja eddiini ng'evaawo faru bidhaati ddiini taribat yadak eyo yonna tutuuseeyo okulaga nti nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama entandikwa ye no wansi yatandika mu mbeera nga hard life nga bulamu bugumu emyaka 20 25 ngali mu hard life bujawera 25 Allah namukyusiza ati nagwa mu bintu atawo wonna yeyongera kugwa mu bintu yawezaana namwa obwannabbi ate sallallahu alaihi wasallam kati ffe tukabya kajanja tunonye ekitwalabye tukabya kaki wotegera ntukabya kajanja ate nabbi sallallahu alaihi wasallam mu maaso yatuuka tinaddaira mu life nga yeyo yatuuka n'okwewola akawunga ku dduuka ng'ate nabbi mulamba kati ffe tuwuluma ki neyewola akawunga yewola emmere ng'eka tebalina kaakulya ne mukyala we n'abaana be naye nga talina ssente ate ng'edduuka kwe yeewola si ya musajja musira namugamba nti gwe musajja gwe Muhammad sikwesi goyinza obutansasula leeta nsingira wano ekintu bwe liita ssente zange nkikuddize n'ateekayo shield engabo ye gye yali akozesa mu ntalo era ne ssente ne zimulema okusasula n'afa nga gye ekyaliyo Aisha yagamba kitaawe Abubakar Siddiq radhiyallahu anhum jamia tinno shield ya nabbi sallallahu alaihi wasallam wafiiridde ekyali ku dduuka lya gundi oli neiba oli kyati yagendayo etya nti twete tulina mmere n'agenda neyewola Abubakar yagikimayo yagendayo n'abuuza ssente mmeka nti bwezi n'asasula mulete emaali ya nabbi sallallahu alaihi wasallam kati finga tukabira ki oyo nno gwe twogerako eddwazi ezaanuukulwa gwe twogerako talina bugayavu mu swala gwe twogerako otagatta swala talina bugayavu mu Qur'an nga ffe tagwa mu mazambi nga ffe naye n'atuka ku levo nga wakati wali kakola ki kakulya jukira nti ffe tulina obugayavu mu swala eyo Qur'an twagirikire baseeka abo ne twagivaako ate jukira tulina n'amazambi getugwamu bwe kibanga nabbi we Allah tabaaraka wa taala naye amukoze bw'atyo ekyokulya ne kikalubamu ewaka ate yalina famire ennene sallallahu alaihi wasallam yalina famire ennene abakyala alina bangiko we yagenda obbawowera balina abaana gye baava bajja n'abaana baabwe bali mu maka ga nabbi bo balya buli kulya kunywa yalina okuteetawo ekyokulya sallallahu alaihi wasallam obugumiikiriza ate Allah n'atugamba nti wa inna rabbaka ladhu fadlin ala nnas walakinna aktharahum la yashkurun atuwa ebirungi bingi naye tetusiima ebirungi ebisinga bye twetaaga ebikola obulamu bwaffe ne bubeera happy yabituwa dda tunonooza byabali ebirala ebyabali bye tunonooza naye ebisinga bye twetaaga ebikola obulamu bwaffe ne buba busanyufu yabituwa
bava kujjula bano mmere ya muceere erimu butto sirabyagoleseyo waliwo batalya butto oliti nga yitakomba kuki kati gwakuwadde obulamu obwenkanidde awo buli kyonna kyebateeka ku sowaani nze sina buzibu oba masavu mangi simanyi sukali mungi simanyi butto mungi zibinkwatako ndya buli waliwo olinga nti sukali mungi mu juisi siba mukombako ennyama nsava nnyo siba kugirya nze newe bansava etya sina buzibu teekayo buteesi ekyo si kya bbeeyi atuwa ebirungi bingi netamwebaza atuwa ebirungi bingi abakyala abaana bange ffe bali muleke bakanda nnyo embeera kyekutte mwatulaba atumanyi ate yagirese n'okwekwatamu ye kennyini Allah nga yagaye nti agitadde waliwo agiremesa mugumye bugumya nti atulaba ajja tuwa twongere kugumiikiriza twongere kunyweza swala basebo ajja ati omutuuzanga n'omulaga ebirungi Allah byatuwadde mu kayumba kaffe ke tusulamu akatalina seminti oluusi n'amasannyalaze temuli nga bakuwadde ekitabo n'olupapula wandiika ebirungi bye mulina n'ebibi ebirungi bye bisinga ebibi naye ffe situbitunulako oyinza biraba nga omaze biwandiika omusajja omu batusookawo abalongoofu yali atunda ennyumba ye n'ayita bulooka ennyumba eyo noonya omuguzi atuwemu ssente kyo nti kati omutunzi ng'alina okusooka okuwandiika ebigikwatako bavaluwinge nti ezituwa ssente bwe ziti omuguzi ng'awandiika nnyumba erina ebisenge ebisulamu 3 erina maliiro erina kati najja namugamba nti kankusomeremu ennyumba yo gy'otunda nkubulire ssente agenda okumaliriza okusoma bye bawandize ku lupapula namugamba si kyatunze kyate lwaki mbadde nyala kutunda nnyumba ngule eyo gy'osomye ng'ate simanyi nti mwensula ekibadde kintunze eno kugula gy'ova okunsomera nzinga simanyi nti mwenkola ki naffe abamu ebirungi bye tulina tunakusooka kubiwandiika wansi tulyoke tumwebaze bw'otakikola toyinza biraba gye yali atunda nga takimanyi nti ate gyayagala okugula emuli mu mutwe eno ebirina oli yamala bimuwandiikira abo bangi nze naawe nooli bwe tufaanana tetumanyi byonna kusooka biwandika ku lupapula namugamba nti mukama wange ennyamba ennyumba yange sikyagitunze giveeko kubanga ate gyembadde njagala okugula yeeyo gyoyosomye nga simanyi nti mwensula kati kansigale mu nnyumba yange basige kalangi basawe olujja kuba otulo abo bangi yeggwe byolina ebirungi tobimanyi wasana oba oli ajja bikuwandiikira bikulage nti bino byonna gw'obirina nti yenze oyo nti alhamdulillah wa inna rabbaka ladhu fadlin ala nnas atukolera ebirungi bingi tetumwebaza bati situbiraba ono yali sheekhe w'amaanyi mu ilmu ndeeta obufaananyi kusiigira kifaananyi ekiri ewuwo mu makaago yali sheekhe w'amaanyi muki mu ilmu omwana waabwe n'afuna akisidenti omwaka ogwo naki kati sheekhe ono lumu akomayo waka esanga ajja ati ali awo munyiikaavu akutte kutama munakuwavu naki ng'alina ekkalaamu n'olupapula wandiise ebintu bingi nnyo sheekhe najja n'asoma ya rabbi kati nsoma ekiwandiiko omwaka guno nga tubonyeebonye omwana waffe yafuna akisidenti omwaka guno n'alwa mu ddwaliro n'amisinga ebibuuzo bya senior 4 n'addamu kilaasi ya rabbi omwaka guno baze wange ne bamulongoosa kati wankindo ate ali musajja wankindo omwaka guno mubi nnyo bwe bamulongoosa yalwa nnyo mu ddwaliro ekifo kye ku mulimu ne bakigaba agenda okudda ku mulimu ng'ekifo bakigabye ya rabbi omwaka guno nga mubi yali akyawandiika kati bba n'amugyako ekkalaamu n'olupapula n'asazaawo layini bw'ati n'addamu n'awandiikawo ebirala n'aluzzaawo olupapula kati bino byawandiika ya rabbi
Allah ffe tukwebaza omwaka guno nga gubadde mulungi omwana waffe emmoloka bwe baafuna accident mu mmoloka y'essomero nga bagenda okulambula owaffe yawonawo tukwebaza Allah waffe tabaraka wa taala bonna abali mu mmoloka baafa owaffe n'omuwonya omwaka guno ogubadde mulungi nalina ebirwadde nzisebakanga nsula binnuma ne babinongoosamu kati nebaka ku tulo alhamdulillah tukwebaza omwaka guno ogubadde mulungi nze gola nali mmenyeka n'emirimu nga nkeera ku mulimu abasajja ne banzijako omulimu ne bagugaba ne bandekera omusaala kati ntula butuuzi n'endya sinabayo omwaka mulungi nga guno nazzawo olupapula ensongoli ze yali ataddeko eziraga nti omwaka mubi ono ze yazzaako eziraga nti mwaka muki ebiseera ebisinga naawe ebintu obirabo bisulise ebiseera ebisinga ebintu olabo bikoze eki obisulise yono yamusaasira Allah yamusaasira omwami we n'amuyambako bikyusa n'abigamba nti ati bitunudde eno si biri bwe biti abaami mulina okuyambako abantu bano okusuluukulula ebintu babivuunika buvunisi bano kati omwami oteekeddwa okuba nga olina wano yennyini ensonga eyo gy'abaleese gy'omukyusiza n'ogikola buta kubanga ono omwami ziyakwata abaana babannaffe bonna bali mu truck baafa owaffe naawona ngoga nti ogwo mwaka mubi kati bali abaafiirwa abaabe bagambe bati gwe kenyini okimanyi nasula nga ntunula ng'olubuto lunnuma ne bannongoosa kati neebaka mpummula ngoga ogwo mwaka mubi wandabanga bwenkeera wano mu enkuba nenkeera ngenda ku mulimu ngenda kiro katutula butuuzi sente ne zijja ne tukola ki agamaka ge gasinga obungi mu kusulika ebintu noweweeka bwatu babisulika omuyambangako n'obimukyusiza bangi bano tebasulisa ensonga balina kye baaba buli ekimusala mu maaso akigira ati kyobalaba banguwa nnyo ogenda ku bacwezi kubanga kiki buli kimu yalaba kisulisa ati alaba kitunudde alaba tekimugasa alaba afiiriddwa kumbe ekintu ekyo kyennyini ate mulimu emigaso emiki emirala egitagambika kale batabani bange mbagamba oyambangako omukyala obikyusa n'obimulaga bwoti tewetaga bwongo bungi tewetaga Qur'ani timanyi wakwata Qur'ani hafizu baluwala bulungi nnyo reasoning capacity Allah bwagikuwa ensonga ono gy'aba atunuza bwati wansi nga bw'okwata esseffuliya n'ogiteekawo bwoti ng'ogivuunise gwe mugambe nti eri bweti ekimulage bwoti ensonga ze yali awandiise wano ono ziyazza wano mu ndaba endala kyava tugamba nti wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha buli atudde wano nga tandise kubala byengera Allah byamuwadde tayinza kubimalayo otandikira ne bakuwa ekitabo wandikemu ebyengera Allah byakuwadde buziba ne bukya nga tulina gy'obitutte nga bikyajjudde bwe biti yali enkola yabatusooka balongoofu ensonga oziraba mu ndaba entuufu so si buli kaseera zisulika si buli kaseera kuzisulika mubaamu ekirala nga ate kya mugaso gy'oli nabbi waffe sallallahu alaihi wasallama naye kennyini yasanganga embeera ze tulimu okulaga nti naye yali muntu ez'embeera ezikalubamu ekyokulya ne kikaluba ekyokunywa ne kikaluba n'akola n'ebyamagero Allah n'amuwa ebyamagero bye yakolanga ng'ekyokulya kikalubye ekyokunywa lumu tuva mu lutalo Tabuk tuvaawa mu lutalo gazwa Tabuk olutalo nabbi lwe yasembayo okulwana sallallahu alaihi wasallam ako kakwati nako kategeere olutalo lwe yasembayo okulwana baluyitaani gazwa Tabuk olutabalo lwe Tabuk katawuni kali mambuka ga Saudi Arabia natuukawo oba obuzayo katono otuke ku boda eya Saudi Arabia ne Buyorodaani gye muyita Jordan wetawo Tabuk kati tawuni nene si bikyalinga edda naye twali tukomawo tuva mu lutalo tukomawo tuli mu ddungu alina abasajja basuba mu 1,000
sallallahu alaihi wasallam bava mu lutalo yali atukulembedde Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu kuba nabbi yabangako naye nalonda akulembedde ejje naye bamutegeezaako butegeeza yagabanga emirimu teyetumako mirimu kati nga ddala eno tekawo ali ku tenti mulala ali ku mizindalo mulala ali ku mmere so si byonna gwe baguza tenti gwe baguza ebyemmere gwe baguza emizinda ogigaba n'ogyejjako gwe nga bakulipotinga reportings bavuga Umar ajja amukuba akaama ti ya Rasulallah ti sallallahu alaihi wasallam ati okusinzira ennaku ze tubuzaayo tuuka e Madiina abasajja bange tebalina mmere tekyatumala ennaku zikyali nnyingi mmere eweddewo tugenda kukola tutya tinange simanyi mukama wange ye lipooti gye nninawo kati okusinzira ebbanga lye tulimu ne distance ebulayo mpimye tetulina mmere bagenda tufaako enjala ebyo abyogera Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu musajja wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gwe babigamba yaani bwe bapaakinga okuwumulamu beebake n'abala namugamba nti Umar jangu oba tusale ku ngamiya zino zitutambulirako nti ate banazitambulirako bwe tunaazirya abadde batuulako bakole batya olugendo lukyali luwanvu ani anatambuza ebigere ye tunasala mmeka tulina abantu basoba mu 1000 ne beebaka enkeera ku subuhi olwamala subuhi n'alagira sallallahu alaihi wasallam kubanga abantu babangamu entende zange 2 nzirinamu muno ninamu akagaati kange kapapajjo ka chapati nkakalinamu buli alinamu akokulya teekaawo mu ddiiro ddeyo otule wali oba kagaati oba ntende emu oba ntende 2 oba kapapajjo ka ntende oba ki weteekaawo ddeyo eri otule tuli fenna tolekaamu kantu konna kati nga bwe tuli wano bagamba nti buli alinamu akasente teekaawo gumanyi sente zetukola wano Allah zikola n'olusozi nga batandika kuteekawo abanaafu singa bo bamanyi babalya mu lulime ne mu luzise ate mu bifo kyoteekawo baatulangawo obutoozi omanyi okujja okuteekawo ati n'otoolawo obutoozi oti naye nga gwe bazannyirako tebakimanyi nti abalaba bulungi naye nga tabafaako bwe bamala oteekawo byonna ne bibeerawo jjukira ati biba ate ebifo bifuuse bingi nassaako omukono sallallahu alaihi wasallama fadaa alaiha bilbaraka n'asaba Allah ateekemu emikisa byemaliza n'agamba kati buli omu agenda kukwata akadeeya akakutiya ajaase n'ateeke ku nsolo ye yabalemerawo basomba emmere n'ebalemerawo bagamba nti kati mukube eddabo alinayo akakutiya akokubiri kwakusatu jangu n'akadeeyo sene tetukyalina we tuteeka tetukyalina we tukola ki era lwe lutalo lwokka abalwanyi lwe bakomawo waka ng'ate bettisa emmere abakyala ne babuzemu abagenda okulwana ate mukumyewo na byakulya tikyaye mukulu kyatukoze omukulu kyeyatukoze mwe mukimanyi lwe lutalo lwokka lwe bakomawo nga basitookinze teeka mu sitowa buli kika emigaati kyapati entende gwe byola buyoozi jjukira nti abo basajja bakulanga emigaati bakulanga kyapati nga biwangaazi biva ku bino ebyaffe ennaku 2-3 nga byonooneka nakati ebuwalabu bakukolera kyapati ng'esobola okuwangala kumpi emyezi 2-3 ng'eri awo tenayonooneka omenyako bumenya n'oyiwako supu ekyokuyiga ekiri omwo kikiruwa tine nabbi sallallahu alaihi wasallam oluusi embeera yakalubanga ali mu ddungu tewali kyakulya nga yinza n'okugamba nti malayika Jibril baleetera emmere eyiwaawo naye nga alina okukozesa omutwe kati ate olwo ffe ekyokubiri kye tuyigamu nti nabbi sallallahu alaihi wasallam Allah yali yamuwa ebyamagero ng'asobola okukola ebyamagero era ng'ebyamagero bikolebwa nabbi wa Allah yekka atali nabbi takola byamagero bajamaani abachwezi tebakola byamagero
Miracles Center, Miracle Center, Miracle bikoze bitya? Ebyamagero bikolebwa nabbi wa Allah yekka. Atali nabbi tayinza kukola kyaki kyamagero. Atali nabbi asobola okukola ekintu nekyewuunyisa nnyo, kiba kyewuunyisa so si kyamagero. Lwaki? Anti ekyamagero tekiddibwamu. Ekyamagero teri akola kyamagero ate n'omulala najja n'akiddamu. Gwewulirako bannabbi bameka abasula omuggo ne guvaamu omusota? Ali ogwo Nabiyullahi Musa alayhi salam, teri mulala. Ku lwaki? Ekyamagero teri akiddamu, kikolebwa omuntu ogwo. Ne nabbi munne ali mu weeyiti ye tasobola kiddamu. Ate ffe bye tukola waba wasobola biddamu. Omwana osanga Omutanzania ng'ate yakikola tayimuzi 3 okuva ku gwe ky'okoze. Ate bw'ogwa ku Muchina ate n'akuyitako. Olidde ekyamagero tekiddibwamu. Wawulirako bannabbi bameka abazibula amaaso? Nabbi Isa alayhi salamu yekka. Ne Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yalina abazibe mbasahaba be teyabazibula. N'omu ku basajja be abaali abazinyi, Abdullahi ibn Maktum radiyallahu anhu, yali musajja muzibe nga mwazinyi, assistant wa Bilaali, tiyamuzibulako. Bawangala naye ebbanga lyonna nga muzibe mpaka kufa. Naye Nabbi Isa nga yeezira abo seconds 2-3 nga amaze omuzibula. Miracles muziwulidde? Miracle ekolebwa nabbi yekka. Atali nabbi tasobola gikola. Ate era naye kennyini bw'amala ye yennyini yasobola gikola era yasobola n'ogiddamu. Nabbi munne tasobola. Nabbi munne tasobola kugiddamu. So nga wandiga nti bali mu weight ezimu. Nono kaddemu eyooli. Kakati abatugamba miracle n'otunuulira n'ogamba kakati no definition ya miracle katagimanyi. Miracle nabbi wa Allah yekka yagikola. Ne Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakola nyingi. Yakolera ddala miracles eziwera mu bulamu bwe sallallahu alaihi wasallama, naddala mu bifo ng'ebyo enjala baluzinze, nyonta naki, nga ajja n'akola ekyamagero. Ati balina mmere ate ne bagifuna ate mu bungi ebitagambika. Lumu enjala yabalumba, enjala yasalako ekibuga Madiina. Enjala Ma'amul Majaa, enjala yabalumba mu Madiina omwo. Tayimu neetuka nga mumala okusala Isha, buli omu nga yeetunako weetuno zitereka akulya. Ne babuuzamu ku bagaggaga nti egweke naye kamera otukyaze tulye, nti nange bwe ntyo. Naye lumu sahaba omu yabaga nti wange waliyo giraasi y'amata. Naye ntwalako nabbi yekka sallallahu alaihi wasallam, kubanga giraasi emu emala bameka. Ne bagenda, we yatuulayo mu nnyumba n'alaba giraasi eyo nga weeri. Genda bonna bali mu muzikiti bagaye bajje. Bonna bali mu muzikiti baleete. Ya Rasulullah, tulina giraasi emu y'amata. Tugaye genda baleete. Ya mutandika okunywa. Bw'omala okukuta ng'ow'omulala. Bw'omala okukuta ng'ow'omulala. Gaabalemeramu. Giraasi egi nga bw'olaba akantu kano. Gwe okukuta ng'owooli paka. Yamala babuuza mukyetaaga tyatukuze kati nange mumpe nnywe. Ye yagira bugizi bw'ati ne gaggwamu n'agamba nti mulaba eweddemu. Yakoze ki? Eyo njala kuvaayo obalaga nti ye Nabbi sallallahu alaihi wasallam Allah yali yamuwa okukola ebyaki ebyamagero. Era n'obalaga nti naye kennyini yali nabbi wa Allah tabaraka wa taala, naye nga basharun, naye nga muntu atuukibwako ebiyinza otuuka ku muntu owa bulijjo, alwala, enjala emuluma, akoowa, ng'era omuntu omulala yandibadde akoowa. Naye mu byonna kyotekeddwa okumanya ensonga enkulu nti yasookera mu hard life, obulamu obugumu. Naye n'agumiikiriza. Allah time neetuuka n'amuggulirawo. Nabiyullahi Yusuf alayhi salam. Nabiyullahi Yusuf alayhi salam yabonaabona n'edduniya eno. Batuwe baganda bebagala kumutta, bamusudde mu luzzi, abamuguze balaba nga akantuntu,
bamutunze n'afuuka sireevu n'awangalirayo nga muddu n'akola kinaka ne bamusibako emisango ne bateeka mabuusu paka mu jeeri eyo mu jeera naye n'alwayo olunaku lwe yava mu kkomera lwe yafuuka boss bamukwasizawo ministry eya finance yabonaabona emyaka n'emyaka egigenda 40 nabiyullahi yusufu alayhi salaam 40 years ng'ali mu kubonaabona okuva ku myaka nga 9 paka kutuuka myaka 40 naye bamukwasa obwami nga n'empingo ziri enjegere ziri ku magulu na mikono nga Kristo oyo tugimanyi kubanga bali bamulese kuvunula birooto bya kabaka bamuzeeyo mu kkomera bwe yabivunula kabaka n'asanyuka n'alagira abamu obwami nga yakulira Minister of Finance amakulu abali bamuleese bennyini nga ate benamuwa saluti okulaga nti ensi esobola okunyiga embeera n'ekaluba naye mu kukyuka ate myalwawo okukikyusa bw'ati Allah temuli kantu eraga nti innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin omuntu yenna atya Allah n'agumiikiriza mu bizibu n'agumiikiriza mu bwavu n'agumiikiriza mu bulamu obufumbo bwalimu bwe tebitambula bulungi ak'okulya tewali ak'okulya mpaka okukafuna obwana okusoma obwana wange bulwala musajja tasobola nagula wadde empeke obwana wange bulwala tasobola nabutwala mu kakiriniki wali innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin atya Allah n'agumiikiriza ebyo byonna empeera yegiri ejja mu maaso awo waliwo empeera gyagenda omusasula mu maaso awo nabiyullahi yusufu alayhi salaam yayita mu bintu bingi yagenda agezesebwa n'ekigezo ky'omukyala Zulaikha eyali amwegwanyiza era abakyala bano balina okimanya nti boogera ku by'omukwano boogera ku nsonga z'omukwano wayinza obutaddayo okulabikako omuntu agwa mu mukwano nga Zulaikha yabonaabona ne nabbi Yusufu alayhi salaam yali amwagadde time neetuuka nga mukomera kubanga ekkomera yali mu lubiri yaganga ntudde okulira ku Yusufu eddoboozi waki n'alagira bakuuma ekkomera bamukubenga kibooko alajane ye nawulire ku ddoboozi gyali naye waki yawulire ku ki ku ddoboozi ogw'omukwano abakuuma ekkomera nga bagenda bamukuba emiggo nga batannakulajana teri kulekeraawo paka yabuuza omusajja nti ekinkubyanga emiggo buli kanaku mukomera muno kiki namugamba nti ngenda kubbirako naye tonyumyanga ojja kungubya ku mulimu nange akalimu nkaagala ti kiki muka omukulu yatugamba nti kubenga emiggo bwegiti olajja nawulira eddoboozi ne bateesa nti kati emiggo ojja gikubanga ku kisenge nze nkole eddoboozi gwe emiggo gikubbe wali ku kisenge nze nkole ki eddoboozi kubanga kinkubye emiggo kiki sina musango mwansiba nenzikiriza ogwo gwali mukwano ogwo gwannama ddala temulamu abakyala mumwina omukwano teyali yagenda kwenkana Zulaikha ku nabbi Yusufu alayhi salaam ate naffe tuba tumusomako wano nga tumwogerako tuyita na kungulu naye Zulaikha yabonaabona n'omutima gwe ku mwana mulenzi oyo nabiyullahi Yusufu alayhi salaam buli kanaku bwe n'omukuba kifaalu akole eddoboozi omugagga alikole eki kubanga ekkomera yali mu lubiri mwennyini muli nga tebali wala naye nga Zulaikha tayinza kujja eno mu kkomera kubanga lyali lya wansi nnyo nga kijja kulabika be kibooko eyo nze mpulira eno ebyo byonna yabiyitamu ne bukya ku makya n'agwa mu bintu gwe minisitule ogimanyi ensi yonna erina okugyawo kima ssente yafuga ssente zonna ez'eggwanga okulaga nti ebintu biyinza okukaluba ennyo n'ebiwanvuwa ensi n'ekudaaza n'owulira nga buli kimu toggwanga mu ssuubi la tayiasu min rawhillah
innahu la yayasu min rawhi llahi illa alqawmu alkafirin. Togwanga musuubi kuva wa Allah, togwanga musuubi kubanga abagwamu essuubi be bajeemu, niye omukkiriza togwa musuubi. Obudde bukya ku makya aga nti yooyo nga tewakyalyakkiriza ng'ebintu byakyuka bwe biti. Ng'ebintu byakyuka eyo ne bivaayo gyewali abali babimanyidde eyo nga si gye mwali mumanyidde nga si gyakyali. Kaakano Nabbi Yusufu alayhi salaamu nga si yali mu kintu kati ate bwe yali avulumamu, bwe baali bamuggyako empingo ng'avudde mu kkomera yasabadde yakimeye engoye ze. Kumbe eno bamaze omuleeta mu bintu tayeetaaga ezo ngoye kati ate genda funa mpya. Anti kakati seetegese naye ebintu byange mu kkomera nyala bikima ebiki ebintu bikyali levoyo. Yali ala kuddayo kukima ki engoye ze zirimu ensekere. Yali bagenzeko mu kkomera babimanye ebyo. Bwe yali avaayo n'awandika ku kisenge qabrun lil ahya. Qabru kitegeeza kabuli. Qabrun lil ahya, entaana y'abalamu. Nabbi Yusufu alayhi salaamu igwatu bwe yayita ekkomera, era tweyagalizanga munno ekkomera jamaani. Ndibi nnyo. Bwabanga nabbi wa Allah oyo yenna n'obugumiikiriza baba nabwo yaliyita ntaana y'abaki y'abalamu. Kati ate nze naawe abatalinamu taqwa, abatalinamu swabbu, ffe sina bugumiikiriza. Kimu bibiri nga bitutamye, kimu bibiri nga tutandise kwogera birala nga n'obugumiikiriza butuweddeko. Yaga nti qabrun lil ahya, eyo yentaana y'abalamu. Erika awandise ekigambo ekyo ku kisenge ky'omukkomera mwe yamala emyaka egisoba mu 10 kyokka nga talina musango, nga talina kiki. Era okukulaga nti ne gye buli eno abatalina misango babeera mu makomera. Abazzi b'emisango abatuufu bo babeera eno nga badigida. Ku bantu 10 boolaba 8 baba tebalina misango, just baalafaanana bufaananyinga beetaba suspects. Abazzi b'emisango abatuufu babeera eno bweru nga badigida. Ne bogenda mu bazungu, ne bogenda e Buwarabu, ne bogenda mu African countries, abazzi b'emisango bakaŋŋaŋa bali nga bamusiba bati. Ebiseera ebisinga abateeberezebwa kuba ne Nabbi Yusufu alayhi salaamu yali talina musango, yali suspect. Naye mu byonna mu kissa eyo Allah atulaga nti ensi esobola okunyiga, embeera neewanvuwa naye togwangamu ki. Ye Nabbi Yusufu alayhi salaamu tiyaggwamu ssuubi. Bwakya lunaku lumu n'agwa mu ministry namba nga yagikulembera, ssente yazisaako sayini, kati nga yasalawo ezifuluma ezigenda okukola kiki. Basi kati naawe nange one time Allah jatugulirawo, naye ayagala swaburu, obuzibu swaburu, obugumiikiriza. Wali bano bwabwe butini bano buwikiriza butono nnyo wano layini eno bwetye tawuddaawo talina budde bwe nnyo okugumiikiriza. Naye ffe abasajja oguma ate kati ngende menya ebbanka kangume. Naye bw'alaba bigizeegize ng'ate waliwo omuntu eno amuli obubi nga kangendeko okuwono tulabe. Ala kutextinga kono atestinge oyo naaba akulimba mu mwana wange, era wamanyira nti wavuddeyo oyo nga naye simu azitaddeyo zikwata kubanga ofuuse wa bbeeyi, yani anasasula renti wo. Adde akwagala ng'oli eyo tolina renti, tolina kiki, tewali medical, naye nti yavuddeyo nti kati afuuse expensive, ani anamulabirira oyo. Sente zange zigendere mu kusasula ennyumba, zigende mu kumuliisa, taddeyo gikwata. Oli munno gy'oba ogumira, Allah ajja kugulawo insha Allah tabaaraka. Atwetaaza bugumiikiriza, obuvumu, okumwesiga. Teweerabiranga nti akulaba, akumanyi era akutegekera. Okawulira akulaba, akumanyi ate akola ki? Akutegekera mu maaso gy'olaga n'ebisinga gwe by'oyagala. Kubanga waliwo oluusi bye twagala nga bigenda kuleetera bizibu. Kati ate yamanyi ebikuleetera ebizibu n'ebitakuleetera.
wenfuna sente njagula emmoloka bweti ne bweti ng'ate sigiweetaaga, weetaaga kukola dduuka. So esobola okukuuma sente wezinawera olyoka ogula emmoloka. Atumanyi, atwagala, atutegekera. Ate entegeka ye yeesinga eyaffe. Tuli ffenna nga mmaliriza ebigambo byange ebyolwaleero, tugezeza kusiga ekifaananyi eky'ebyobulamu. Ekifaananyi ekyo nga famire ezisinga mwe tuwangaalira, enfuna ntono, nyingiza ntono, tulengera bino n'ebiri. Naye kyenjagala okumaliriza nakyo kyekigambo riziki. Ekigambo riziki tekitegeeza sente zokka, kigambo kigazi. Ffe twalowooza nti riziki ze sente ki zokka. Tuli ffenna riziki kigazi. Bwe twakifundiza mu sente ne tufunda obwongo, era ffenna tuli awo bwe tuti tulowooza sente bwe ziba teziriwo tulina riziki ndala. Olina riziki endala gyakuwadde. Waliwo bano abamu nga Allah yabawa riziki kwogera nnimi. Bw'akwata ku luzungu alugira buyizaati, bw'akwata ku lwarabu alugira buyizaati, buli walugwira lwonna n'omusaala agwira ennimi 10. Ye riziki Allah gye yamuwa. Waliwo abalala Allah yabawa riziki nga ye kuzaala abaana bangi, alina abaana bali awo, bwe bugagga bwe yamuwa. Obugagga tebuli mu ssente zokka, obugagga buli mu bintu bingi. Asobola okuwa obugagga mu kuzaala abaana, asobola okuwa obugagga mu kuwangala emyaka emingi. Agamba nti ono wa myaka 60 ate afudde, ate ow'ekinana ate akyaliwo. Asobola okuwa obugagga mu myaka kuwangaala, asobola okuwa obugagga mu byobulamu nga tewali wakuluma. Nga bali mu myaka gyo gy'olimu bali kumpeki kumira. Gendako mu ddwaliro bakebereko wano, nga gwe twena wakuluma. Olwo obugagga bulya. Ffe tumanyi obugagga zirina kuba ssente zokka. Nedda. Wano waliwo omuntu ayinza okugamba nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali mwavu naye teyalina ssente, wabula yalina obugagga obulala, yalina obugagga bw'ayirimu. Obwo nabwo obugagga buli awo, knowledge. Yalina obugagga bw'okutegeera Allah, amanyi Allah. Obugagga bwa iman, okusala esswala 5 mu budde bwazo buli kanako si bugagga. Waliwo abaavu b'essala. Goza okwambala hijabu n'ofaanana bw'oti, obwo bwavu. Yenayo riziki. Waliwo gw'atagiwadde ng'atamuwadde ssente naye nga tasobola kwambala ebyo, nga mwavu mu kwambala ebyo. Mugagga wa ssente kati ate gwe nakuwa obugagga bw'okwambala. Obugagga agaba obugagga mu bintu bingi, si ssente zokka nti bwe bugagga. Waliyo n'ebintu ebirala ebikola obugagga. Waliyo abagagga b'empisa nga n'ekyalo kyonna kyakkiriza nti oyo ajja ati wa mpisa teyenkanika ku kyalo kino. Nabwo bugagga. Nga bagamba nti naye oli hajja tuli alina ssente nnyingi naye yeewulira nsaala kumusanga. Tombulira. Mugagga wa ssente ate mwavu wa mpisa. Ate ono mwavu wa ssente mugagga waki? Obugagga buli mu bintu bingi, toddangayo n'obufunza n'owangaala nga oliwo oti weewunise ku ttama, oli awo birowooza olwokwata kuwadde ssente. Alina obugagga obulala bwakuwadde. Olina obugagga obulala. Olina omwami wo, Allah yakuwa omwami. Abakyala banoonya abaami babalabako. Ate ku mulembe guno togeza n'ozanyira ku mwami jamaani. Buli w'okutte tota. W'omutera bw'oti bamukutwalako tebakyafunika. Tulaba nti bangi mu ddarasa. Niyo okugyamu omwami. Abasajja bo bayinza okuba bwe bali naye omwami. Njawulo ki wakati w'abasajja n'abaami? Omusajja teke, samba, vuma, oyabira musajja. Niye omwami n'amanya nti ono mukyala. Nina omukwata bwenti ne bwenti batono. Omusajja baba bajayi. Niye omwami bwe buvunaanyizibwa. Bwe tomala gamufuna bw'obanga omuyina mukwate bulungi. Kaali kuva mu 5
bibanga abadde akutte ekinyonyi ne kyambuka ne kyegatta mu binnaakyo osobola okijjayo kigobeka nyweza ekinyonyi ekyo tekikubuukako muyita mu mpisa nebaza abatesitesi abategekedde program barakallahu fikum wajazakumullahu khair Sekasakibu ne ttiimu ye twebaza nnyo mu Western Region eno otutegekera naye nze nkusaba kati essaawa zino okuddamu okuba ku ssimu yange eddalasa ya mu Western Region oteekeddwa okuba na programu y'ekabaale n'ekisolo oba toyina ezo sigenda kukwata ssimu yo kubanga twakakuba oba mirundi 3 wano n'ekisolo teri basiraamu ekabaale teri kakati okuddamu okukwata essimu ye nga ngamba ebyo ebyalo ebyo ebibiri ebyo ekitali ekyo sigenda gikwata insha Allah barakallahu fikum wa jazakumullahu khair subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bwemba nafiirwako omwana nzikirizibwa okumusalira akiika ekyo kyekisooka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Omwana musalira akiika wadde yafa noba yaweza ne lubanga luto lwavaamu kasita lubanga lwali luwezezza emyezi 4 egy'obukulu olubuto nga lwaviramu ku myezi 4 okudda waggulu 4 5 6 tumusalira akiika okujjako olw'esatu 2 kubanga okukka wansi w'emyezi 4 aba mayeti batenafuirwa mu mwoyo kataba muntu luto lw'omwezi gumu 2 3 taba muntu aba akyali mayeti era mu kaseera akafaanagana bwe kati omukyala asigala asaala wadde alina embeera ezaalina asigala nga ayinzaawo essala kubanga talina nifasi ako katawaanya nnyo abakyala ate naasaala ntya kubanga ndi bwenti ne bwenti tovuddemu muntu ovuddemu mayeti okujjako emyezi 4 kitundu 5 6 kudda eri kati okuva ku myezi 4 okudda gwe tumusalira akiika kati oli abuuza akiika tuba twebaza Allah tuwa omwana ate atutte mutwale katusala yaki nesibe kiri enawe tubali tutuuse nawe tumwebazaawo waliwo abalina omukyala nga gantafunako wadde n'olubuto wadde ne luva namu tekibangawo naffe tumwebaza okuba nga adde atuusizaawa awo tuba n'essuubi era osanga omusajja aga nti waaki yandirufunye ne luvaamu naye tekibangawo nakyo lidde emmere yange agimazeewo kubanga bwalufuna ne luvaamu tubayo nekiki n'essuubi nti oba oli awo one time ayituwayo tulifuna bebi abulidde bawala bange ebigambo biwulidde era waliwo ensonga etawaanya abakyala wano ye waba agenda okufuna abawuza okusaala nalaba asamusingi mu ngoye ng'ayimiriza eswala si buli kaseera kuyimiriza swala ye bw'alaba engoye ze nga mulimu something ate kati kirabika nagize nayimiriza eswala ate newetawo enaku naddamu n'asaala newetawo 3 ate nayimirizayo lumu nedda ekireetera omukyala okuyimiriza eswala kwegenda mu nsonga ez'omwezi bwe ziba zaawe eggwa wiiki ewedde nolaba ate enwiiki eno gwe toyimiriza swala genda mu maaso n'eswala mweyo embeera nti ku lwaki tuyinza kufuna mbeera za mwezi mirundi 2 mwezi gumu kiba kitegeeza olina bubeezi bulwadde bulala ate obwo tewuyimiriza swala embeera z'omwezi Allah yazikola nga zijja omulundi gumu mu mwezi saidi y'omukyala byaddamu okulaba nga yazivaamu tebiba mbeera za mwezi kiba kirwadde oluusi ayinza okuba alina stress ayinza okuba alina yagudde ayinza okuseera n'agwa oba nga malaria oba weebiti ebifaanagana ng'ebyo so si buli kaseera kuyimiriza swala naam ono agamba nti assalamu alaikum warahmatullah nabbi yusufu yawasa omukyala n'azaala n'abaana be baani yawasa abakyala si mukyala yawasa abakyala n'azaala n'abaana naam abasalafu n'abasiraamu n'abatabuliki abatuufu be baliwa oyo muntu ali omu oyo ali muntu omu
kibanga bw'obuuza nti omuntu n'omusawo n'omulimi bye baluwa kyekimu asobola okuba nga muntu omuyindi oyo muyindi muntu nga yasoma obusawo ate alima si bwe kiri omuyindi si muntu ate omusawo ate omulimi kati asalafu kitegeeza kubeera ku nkola y'abatusookawo abalongoofu mu bufunze omuntu aluubirira ennyo okukwata eddiini ng'abatusookawo bagikwata ne bagitegeera gwe beta salafu yali ku nkola y'abatusookawo abalongoofu ekyokubiri tabuliiri abasomesa eddiini ekyokusatu abasiraamu ffenna tuli naye si buli musiraamu nti mutabuliigi kubanga tabuliigi kitegeeza kusomesa ya ayuha nabiyi balligh ma anzalta ilaik owange gwe nabbi kola obutabuliiki tuusa irimu gye nakussaako gisomese kati ebigambo ebyo byonna biri muntu omu kisinzira mirimo nga bwogere nti oyo muyindi ate musawo aba akola busawo naye nga muntu naye ffenna tuli basawo ffenna tetuli basawo naye tuli bantu ffenna tuli basiraamu sa Allah atwale nga atusimye ya rabbi naye nga byonna nga babyogeddawo byonna birungi tekuliko kyeweevumanga era tulina okulwana kubeera ebyo tuli banafu tetusobola tuli bagayaavu naye tulina okulwana kuyingira awo ffenna awo wali okuwona ku duniya ne ku akhira awo wali okuwona olina okulwana okuyingira oba otya nange simanyi naye ffenna tulina okulwana kuyingira awo kubanga ewali amazima gwe okuba nti omuntu ayimuka n'asala ekiro ekyo kibi wangi okusiba ku maddi n'olwokuna kibi anti yenkola ya salafu yenkola ya salafu abatusookawo abalongoofu kale ate olugira nti nze siri musalafu nogalaba noono adduka ewalungi ebyo kubyesiibako kanaku nosoma Qur'ani buli kanaku n'okubako kyenjiga mu ddiini yenkola ya salafu era simbi togiddukanga ffenna tulina okulwana okujjaawo awo we watuufu naam kale ekifembayo onakoze statement egamba nti abasiraamu abafumbiza abaana baabwe abatali basiraamu n'abasajja okuwasa abakyala abatali basiraamu kyogereko ago mazambi manene era ogenda kubuuzibwa ku bantu bangi okutta omwana w'omuwala omugabidde omwami si musiraamu abaana bagenda ovaamu awo abazzukulu n'abazzukulu waliwo ttiimu nene egenda okujja abazzukulu n'abazzukulu bonna ogenda kwanunkula ku kiyama era beboosaanaga nti naye jjajja waffe ate batuga yali musiraamu naye ate batwajja tutyena ate nga mumukutta omwana mumuwaddeyo mboloka omwami alina ssente ogenda kwansalinga ebintu bingi abantu bangi bagenda okukusimba ku mugongo bangi abagenda okukusimba ku mugongo kijja kityo okubanga wakikola bwoti kati ensonga eyo yakwegendereza bane ebintu by'okuzaala n'okuwasa n'okufumbirwa si bya programu nyimpi long term program eva kuno neeri gulabanga ebitonotono bwe biti omukyalo omumwasiza si musiraamu kati abaana mugenda bakola muti oza abaana bati bagenda kukubanja ku kiyama ye kati ng'otandika otya okuwasa omukyala atali musiraamu okuwasa omukyala si bino ebyaffe ebyokunyumirwamu n'abaana tuba tunuulira tisinga Allah nzijulula omukyalo n'asigaza abaana banayiga eswala abaana bange ate nabamu batusomesa baseeka baffe nti okuwasa omukyala n'eri ewaabwe tunulayo nti singa bagenzi okuwumula mu holiday eri omukyala gye bamuzaala wali anabagamba musale dhuhuri tujjule emmere si kumulaga wasa musomeddwa nga mugenda okwebaka jjajja mukyala ali eri anakibagamba abasajja mukimanyi foba okyanoonya ssente mukange kukuba nga tuziika ajja ti mwakazaala obwana bubiri busatu ng'abutwalira nnyina naye ayingira afuna akalimo nga budda bwa jjajja mukyala azaala maama eddiini gy'abamanyi gyagenda okuyigiriza kujja kufa feesi ne figa mugende
face ne figure bigazi dakiika 3 figure ne face tebisuka dakiika mmeka 5 ewasigadde eddiini abaana bo bayambeko balime kuluta dda balime kugenda mu bbala za mwenge balime kukola biki golwokuba mbu abika bulungi okuwasa n'okufumbirwa ensonga mpanvu kuba zirimu n'abazuukulu olidde nzibanyumize waffe erya ntonde gyenva jjajja wange owookuna jjajja wange namba 4 bamutanga Abdallah Kyamera Allah kwayisiza ate ffe eddiini gye tuliko kati ate namba meka jjajja musajja azala bajjajja mami addako naluka zala tata wange Allah kwayisiza kati programu mpanvu kati muli wano muli mu ddalasa naye empeera zitwala ali mu namba 4 mujjajja namba 4 yalwana Allah kwayisiza n'alwana nnyo obusiramu okuyingira mu nnyumba yaffe kati si nsonga ya kusaaga mu busaazi programu eba mpanvu n'abazzukulu beeri osobola bafunako empeera kale bane nga maliriza entwala omukisa guno ninanebazizza luli kansabeddwa tugende rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها آمين اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين أي الله تكسبوا توبلامو bulungi آمين otukingiriza endwadde آمين otuwa abakyala balongoofu آمين n'abakyala baffe bawa abaami abalongoofu آمين otugaziize mu kariziki آمين otugulewo ebyenfuna ebya halal آمين olime tujja mu bulamu buno obwensi okujjako ng'otusiimye آمين wabarakallahu fikum wa jazakumullahu khair wassalamu alaikum. Welcome to Tamais International Schools. Tamais Junior School in Uganda has opened another branch in Rwanda called Tamais International Academy, a day and boarding secondary school located in Musanze, offering a Cambridge International program. Located in a beautiful, cool environment founded on Islamic values, though it warmly welcomes all religions across the globe. Tamais International Academy aims at producing practical skilled learners with academic knowledge, morally understanding, and socially skilled who are ready to compete internationally. Join us at Tamais International Academy. We make your child's dream a reality.